ne tumuwola ssente n'apangisa akalimiro ke. Amiina. Natandika okubaako byakola. Naye manya buli kyosituka okukola omulaba akugolokokerako. Yagenda n'apangisa nenjagala okutegeeza ssente aziwaddeyo azijja mu looni ate agenza okutuuka ewa meneja amaze abafuuyira oli n'avaayo nti ennimiro yange. Amiina. Natandika ogikayanira namugaa tokaaba ddayo ewa meneja. Meneja namugaa byabadde tebeza ssente tumuwoze kawole ennimiro bagitutte ate amaze nafuuyira. Olunaku lwakya meneja n'amuwa awalala n'ayimirira n'akola yatandika na kalimiro. Olwaleero nza nokuba nti ali muyika nga 6 asinga n'okunsinga nze napo. Amiina. Amulira byakoze awaka namugamba ekitiibwa kya Mukama. Naye olunaku lwakyo omwami n'akubira essimu essaawa ngezo ali ku ssimu. Mukazi wange kaakati omulaba agolokoka kwekyo kyokuddeko naye nyimirira Mukama ajja kuwa omukisa ng'omwami yamulugunya nnyo meso kamala okubanga nyimiridde ne mukyala we mulabisa. Mugamba ogenda okukola. Naye omwami tabyagalira ddala nga naye nino tazedda kyanga namubuulira bifeeyo. Naye sinza Katonda lwe bajja bayita mu biro yange nga bali babiri kulembera nokata tagenda okole n'amulekayo n'amugamba agira akola kanzirayo katumaliriza byate ngenda ku kyaki. Amiina. Ne senga yatitirira wali olwaleero senga akyakutte ku ttabu. Baako kyokwata wuliriza ekigambo kya Katonda. Mukama agamba ki? Mukama ajja kuwa omukisa. Amiina. Olwaleero nyina agamba omwana school fees sizoni netuuka nanga amusumba ngenda kukola kino awaka namugaa kikulu nnyo. Amiina. N'akikola omwami n'akiraba namugaa kikola akirabe era omwami n'akiraba. Oluvannyuma omwami yasituka kati bakola aba lwabaddewo ne bagenda lwatabaddewo n'agenda Mukama n'amuwa ku busente bwe n'afuna n'abamuyambako. Naye gwe otudde okaaba. Amiina. Okkirira mu Misiri. Tuve mu Misiri tukkirize Katonda agambye nti yatulayirira endagaano. Amiina. N'asobola okugaggawaza Isaaka nti nga bwe nalayirira jjajjaawo kati bw'abanga tulayirira omukisa n'ekijjajjaffe yabalayirirako omukisa bakitaffe baani lwaki ffe tukaaba. Akamwa kaffe tukalokole tutunuulire Katonda. Mukama yeebazibwe. Tukkiriza Katonda okutukola obulungi era aba osoma essumo embutuufu. Amiina. Isaaka teyali bubi. Amiina. N'amwongera-yongerako emirundi gyonna kubanga yabaako kye yakola. Tubeeko kye tukola bwekuba kwagala yagala. Oba busungu bute omukusalengesa Misiri buveeko. Oba toyagaliza tandika okwagaliza saba Katonda akuwa ekisa. Yagaliza banna. Amiina. Abakola olwaleero bakyaliwo n'abakola abakuba enkoko z'abannaabwe amayinja ne bazimenya. Nze yajja kukolera oli yajja n'aŋŋamba maama nkubuli okaayana naabo ira loketi otekemu kasooli oteke mu nnimiro yo weetambulire. Amiina. Eriyo agamba nti okola ku kasiku siri wala nze nnuulire mutuufu n'olima sizoni ne babirya n'olima ekumi ne babirya n'ogenda mu erosi n'avuma erosi n'avuma naawe nannyina ebisolo. Amiina. Natuka kwera siwani katera siwani yata nangamba nze nabavaako abo nabavaako nga tiweeyiye nengenda kutu tudeyongera ne balemwa. Amiina. Era ne basigala ng'ebisolo byali bitambula. Olumu omukyala yaŋŋamba ennimiro yo nga bw'ojagala nange bw'enjagala ebisolo byange. Nambuza kati nkole nteekawo ssente teebereza ika tuyipangisa emitwalo ago nabapangisiza ikazo ssatu gye emitwalo 6 olyoka okole kyokka osanga ebisolo birimu nakugamba nga bw'oyagala ennimiro yo nange bw'enjagala ebisolo byange. Lwaki totabula eroketi n'omuyiwa? Naye kuba ekisa kya Katonda nga Mukama yimirira naye neebaza Katonda nti ampaddemu omukisa yadde babirya naye neebaza Mukama nti ebisigalawo bifuniramu omukisa. Naye yo gyakugambye tabula eddagala okola ki? N'omuggo weetambulire. Oluvannyuma ajja kubeera ali katuti ng'owulira enjiri. Oyo ate ekintu ky'obulokola kibuna kati olaba nti okikola awo naye ekyalo kyonna kisobola okumanya gundi yakoze bati ebisolo byagundi n'oyimirira ng'owulira enjiri gye basooka okukuba. Mukama yeebazibwe naye tukowule Katonda ajja kubeera wamu naffe. Bwe mba nga ngenda afuna kinene nnyo nga tekirina mukisa nfune akatono kalimu omukisa. Amiina. Ngendeko mu kyamateeka obudde bungobye essaawa 8 ekyamateeka 8
natandikira ku 17. Ekyamateeka 8:7 era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Mukama yeebazibwe. Naye nti bw'ofuna obugagga teweenyumirizanga